Kansa oyo aluma era ndwadde ya ttutumu nnyo, ndwadde ezitta. Naye ate waliwo endwadde etateekebwako birowoozo era nga ne bw'ogigamba omuntu nti ennuma, ne ku mulimu bayinza obutakuwa liivu. Embiro si kirwadde ekiteekebwako nnyo ebirowoozo, naye ng'ate bw'opima kirwadde kittirawo. Kiyinza n'okuba nga kya bulabe nnyo n'okusinga ekirwadde kya kansa. Neewuunyizza nnyo mukadde waffe minisita Chris Baryomunsi bwe yazze okwogera ku bulwadde bwa Dr. Kizza Besigye mu ngeri eraga nti bakisajjula nnyo, bakiyitiriza, kyokka ng'ate obulwadde obumuluma butonotono, just embiro nga zakkutta obulungi. Eyatandise okudduka ku ssaawa 4, ssaawa 6 ziyinza okuba zikumaliriza. Nali muziiseeko bwe twali tuyingira omwaka gwa 2006 nga tufuluma omwaka gwa 2005. Nina mukyala kkojja wange yagenda n'alwala ekirwadde ky'embiro, so ng'ate twajaguza bulungi omwaka era ne tuyingira mu mupya nga tuli basanyufu ffenna ng'abagenda ogunyumirwa. Naye yatandiikiriza mpola mukazi wattu embiro. Bugenda okukeera ku makya ng'abadde omuntu eyajaguzza omwaka takyali muntu, teyamalako lunaku lwako olwo, ng'embiro zimumaliriza. So neewunya dokita omulamba okutwala ekirwadde ky'embiro mu ngeri y'ekisaazisaazi. Ekyo ekirwadde ky'amaanyi, just tekirina linnya, n'ekisinga ne kansa obukambwe. Era y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga omulwadde nga bakamutuusa mu ddwaliro nga tebannanoonya ccupa za musaayi, basooka z'amazzi, kubanga embiro zinywa mazzi mu mubiri. Nabwe kityo omukadde waffe minisita Chris Baryomunsi, ekirwadde ekiruma Dr. Kizza Besigye nga bwe wagambye nti kya mbiro, kya bulabe nnyo, era toddamu kibalaatiramu na kukiraba ng'ekyesisaazisaazi. Nti embiro just alinamu ku mbiro, naye abalala bakisajjula. Embiro ndwadde esinga endwadde z'olowooza nti za bulabe, omuli ne kansa oba kkookolo, teziteebeka. Kansa kizibu omuntu okuga nti aweddeyo, enkya agenda kufa. Kyokka ng'ate ow'embiro gwe batuusizza mu ddwaliro ku ssaawa 7, bwe batamwanguyira 7:7 asobola okuba ng'akoze ki, ng'afudde. Nabwe kityo nyongera okusaba bannaffe ab'obuyinza okusaasira Dr. Kizza Besigye, emyaka gye, mukyala we, bamusaasire. Obulamu bwe tebukyasobola kukomera. Siragizza bboggo, wabula nsabye busabi omwaka guno tukulembeze nnyo okusonyiwa yegenda okuba ettabaaza egenda okumulisiza Uganda, n'abakulemberwa bakirabireko.